Weewaawo eddoboozi ekiyegu kyalifudde naye ate naakola ki? Anti nze yeeyama nti mu bubi ne mu bulungi okubaweereza nteekeddwa, era mu buufu obwo nsazeewo nneme kulinda kuwonera ddala. Nzije mbaweereze bakama bange, mbasaba mukkirize eddoboozi ebbi obw'enkula lino lye mba neeyambisa okubaweereza. Ng'omulundi ogwasembayo era ne leero siiyawukane nga nkomyewo n'ekitabo kyaffe kye twatandikako, ekitabo AKALYA AMAGGWA ekya mukadde waffe Kakomo Godfrey. We twawunzikira omulundi oguwedde twali mu ssuula ey'okuna, akufumbira ey'omutwe, era nga mu ssuula eyo mwe twalabira omukyala eyafumbira kajoogera ey'ebigere, anti bagamba akufumbira ey'omutwe bw'omufumbira ya bigere ne mwenkanya evvumbe. Mu ssuula eno yennyini nnyini era mwe twalabira n'omubbi eyali agenze okubba ng'ali ku buyungo, wabula ku mulundi guno baali baamukebuse era yagenda okutuuka we yali ayagala okutema ettooke ng'abaamuteeze bamulindiridde. We twakomera ddala nga waliwo akololedde ku kuteega okwo omubbi, naye n'agamba nti wano wafiira muloge, nassawo Kakokola tondeka nnyuma, era we twawunzikira nga bamusimbyeko. Mbasaba munzikirize awo we mba nva mbongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero, wabula nga tukyali mu ssuula eno yennyini akufumbira ey'omutwe. Munnange omubbi olwawulira akololera ku muyiggo gwe ko ye nti wano wafiira muloge. Nannyini ttooke yagenda okulaba ng'ow'omukago amulekawo, naye kwe kumugoberera ng'omugoberezi w'omuyiggo bw'agoberera ensolo ku kizigo. Yakolanga kino ng'eno bw'akuba enduulu. Omubbi yagenda okuwulira nga lwogooma, kwe kwongeramu n'agooma obuto gonna. Yasalawo kuddukira buvanjuba. Aba yaakaddukako ebigere bitono, abeeyo gye yali abandidde ne balabuka era ne baleekaana nti, munywere tujja. Omubbi bwe yawulira ebyo ko ye nti azze buvanjuba yandisinga. Aba yaakaddukirayo bw'atyo nabo ne bakuba enduulu. Nkugambye ebintu ne bimusobera, omuddo gusobera alima. Buli we yaddukiranga nga nduulu. Nkugambye n'abuna olusuku lwonna kumpi kulumalawo. Oluvannyuma lw'okunoonya ennyo omwagaanya gw'okumasukiramu, Katonda kwe kumusaasira n'agufuna. Akabanga ke yamala bw'atyo mu lusuku ng'akyasattira ng'omukunku eyeekoonye, kaamumala okumanya ekifo awaali omwagaanya omulungi, era awo we yabandira. Ebyembi ekifo ekyo gye yali alowooza nti teyali bateeze, nawo waaliwo obuzibu. Yaddukako katono n'agwa mu bikalaayi by'embizzi. Embizzi ezaali zeebasse zaagenda okuwulira ng'omuntu agwa mu bikalaayi byazo. Zaatandika kufuguma nga zo zirowooza nti bazireetedde emmere. Abaali bakubira enduulu mu lusuku baagenda okuwulira ng'embizzi zifuguma, ko bo nti ono alabika atutebuse. Nabo kye baakola nga badduka badda ku ddundiro lya mbizzi. Naye bwe nkulimba nti omubbi baamusangawo, mba nkulimbye. Baasangawo miguunwa gya mbizzi. Baalaba ow'omukago tebamulaba nga babivaako ng'embwa bwe yava ku nseko. Naye baavaawo nga banyeenya mitwe era nga n'omubbi bamutenda okuba n'omukisa. Awo ekyaddirira y'enkaayana wakati waabwe nga buli omu anenya munne. Ye nannyini lusuku yanenya ono eyakolola ng'omubbi anaatera okwetikka ettooke. Abalala bo baali mu kunenya nannyini lusuku nti yalindiriza nnyo. Mbu olwandirabye bw'atyo omuntu atambulira ku buyungo mu lusuku lwe yandimuvumbagidde buvumbagizi. Musajja wattu yakanda kwewozaako nti okutandikira ku bbiririvu tebuba bunafu bwa kulya. Naye nga tebamuwuliriza. Bo abalala baatandika kwekwasa nti tezaali ntuuko za mubbi oyo.
Katonda we bwe yali tannamuvaamu. Bakkaatiriza nti, "Gwe ssebo, abantu abawera 10 ne tulema tutya okukwata omuntu omu?" Nkugambye, omubbi ono yayogeza bulala abantu ebikankana, bonna nga balinga abeerabidde nti Omuganda agamba agenekera atumaasa. Ampuliriza, eyo yebadde essula yaffe ey'okuna, akufumbira ey'omutwe. Ate butereevu kankwongereyo n'essuula ey'okutaano, agafuma bagabejjereza taba. Abantu abasinga obungi ku kikuŋŋaanya n'ebitundu ebiriraanyeewo baali basenze. Ekigambo abasenze kyakozesebwanga okutegeeza abatuuze ab'ebibinja. Okusinziira ku ndagaano ya Buganda ey'olwenda, abantu bonna mu Buganda tebaafuna ttaka. Abo bannamukisa abaalifuna baayinzanga okugabirako mikwano gyabwe. Abaataagabirwako mikwano gyabwe, Ssaabasajja yayinzanga okubagabira ettaka ng'asinziira ku buzira n'okuweereza kwabwe obulungi. Ssensawo y'omu ku bannamukisa abaafuna mayiro y'ettaka ku mutala kikuŋŋaanya. Bwe yafa, obwannannyini ne budda mu mikono gya mutabani we Kalya Amaggwa. Mu biseera Ppamba we yabeerera ow'ettunzi, abasenze bangi beeyiwa ku mutala kikuŋŋaanya n'emiriraano, era abasinga obungi ne balya n'ebibanja. Kalya Amaggwa yalina ab'ebibanja bangi ku ttaka lye. Enkola eyagobererwanga mu kiseera ekyo yali nti omwami yakulabiranga ekifo w'oyinza okusenga. Omwami yakukuutiranga okukolera ensi yo ne Ssaabasajja Kabaka. Kasita wabanga omukozi era omuwulize ng'otuula ntende, era tewabangawo akukuba ku mukono. Abajeemu be bokka abaagobwanga mu bitundu gye baabanga basenze. Kyali kituufu okubagoba, anti naawe enjogera egamba nti sifugibwa afa ajeera ogimanyi bulungi. Empozi ne ginne waayo egamba nti ez'enkanankana n'ebisiki tezaaka. Abantu baali bakozi nga bawulize ate era nga beesimbu. Emirimu gya bulungi bwansinga okulima enguudo, okugogola enzizi, okutinda emigga nga bagikola kinnabwadda. Endagaano z'okufuna ekibanja zaabanga za mimwa. Tewaabanga buwandiike ate nga tewali yeegaana. Kasita wasiimanga okufuna ekibanja nga nannyini ttaka akuwa omubaka ow'okukulambuza. Emirundi egimu omubaka ono yabanga na mwami wa kyalo. Bwe wasiimanga ekifo ekyo kye yabanga akulaze nga kifuuka kikyo. Abajulizi baabeerangawo okukakasa nti ekibanja kino nannyini ttaka akiwadde omusenze gundi, era kiriraanye gundi ne gundi. Awo ow'ekibanja yasigazanga gwa kutuukiriza buvunaanyizibwa bwa kibanja ekyo, anti ekibanja kiba kikubanja. Kikubanja ebintu bino wammanga, ekkanzu y'omwami n'eya nannyini ttaka kw'osenze. Zino zombi ng'oteekwa buteekwa okuzigula. Kikubanja okuzimbako ennyumba era n'okugiddaabiriza, anti bw'otaagizimba kiba kitegeeza tolina wa kusula. Kikubanja okukola omuliraano ogwa nnamaddala. Kikubanja okulimirako emmere, kino kumpi kiri mu giraasi, bw'otaalimu onaalya ki? Kikubanja okuwa obusuulu n'envujjo. Kikubanja okwerinda kw'ensi. Awo effumu obeera nalyo mu nju ery'okutabaala. Kikubanja okukola bulungi bwansi. Ono azingiramu okutinda emiggo, okugogola enzizi n'okulima enguudo. Enkola eno yatereeza nnyo ebyenfuna n'embeera z'abantu mu bulamu obwa bulijjo. Abantu baakolanga n'omwoyo gumu ate nga bonna bawulize. Kale ekyokulabirako, buli mutuuze mu kitundu nga bamugabira ekitundu kye ku luguudo ekiyitibwa ekituli. Ekituli kino ng'oteekwa okukirabirira ne kitazika. Abantu baalimanga ebituli byabwe ne babitemako n'obugegere obutwala mukoka ebbali w'oluguudo, era nga beeyambisa enkolokolo baasombanga n'ettaka ery'oluyinja okuziba ebinnya mu luguudo. Enguudo zonna nga kawerette.
Ampuliriza nkusaba onzikirize ebyaleero mbifundikirire wano olundi bwe tunaava tweyongereyo mu katabo kaffe kano akali amaggwa. Mubeere bulungi, mweraba.